okwaniriza ku mukutu gano ge mawulire mu Luganda ng'okugakusomera yenze Divine Masinalwanga muzukulu wa Mugema. Mu mboozi ze tukuleetedde olwaleero enkumi n'enkumi z'Abannayuganda be beetabye mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 69 mu Lubiri e Mengo ssaako n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba nga batuukiriza ekiragiro ky'Omutanda ekyokulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya balabike nga bakatuula ku nfeete bwe gulituukira omwaka 2030. Enkuba yakedde kutonya naye ate kyalobedde bantu kweyiwamu bungi okwetaba mu misinde gino nga banekaanekanye mu mijoozi gyabwe emimyufu. Mu mboozi yaffe endala, abaddukanya enteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga ey'okubangula abavubuka mu mirimu egy'emikono eyitibwa Presidential Industrial Skilling Initiative bategeezezza nti balina enteekateeka ey'okussaawo ebifo eby'enjawulo ebineeyambisa abavubuka abamaze okubangulwa okulaba nga beetandikirawo emirimu bwe batyo basobole okweyimirizaawo. Ebifo bino bituumiddwa Common User Facilities. Ago ge gabadde amawulire mu Luganda, wabula nkujjukiza nti tubeera tukuleetera amawulire bwe gati buli wiiki. Tossa mukono akuume atakuumira mpeera.